Ku mukolo ogwetabiddwako abakulembeze mu ddiini y'Ekikristaayo, ababaka ba Parliament, abakulembeze b'ennono ez'enjawulo n'abakulembeze b'ebitundu by'omu ttundu lya Busoga ne mu buvanjuba bw'eggwanga. Ba Canons ne ba Ordinands ab'enjawulo batikkiddwa ne baweebwa obukulu okutandika okuddukanya emirimu gy'omutonzi mu bulabirizi bw'e Bukedi, ng'omukolo ogubadde ku kkanisa ya St. Peter's Cathedral Tororo. Will you strive to fasten your own life and that of your household according to the way of Christ? Omulabirizi w'ekkanisa eno Bishop Egesa Samuel George Boogere atikkidde ba Canons ne ba Ordinands bano. Omubadde n'amyuka Chancellor wa Uganda Christian University nga bano bakwasiddwa buli kimu ekyetaagisa okutandika okutambuza emirimu mu bulabirizi bw'e Bukedi. Ku mulimu ogwa Canons mu kanisa kubuulira njiri abantu balokoke era tukukwasa Bayibuli eno ogikozesenga. Gavana w'ettundu lya Tororo John Okea asabye gavumenti eyongere amaanyi mu bannaddiini kubanga omulimu gwe bakola gwa ttendo mu kutereeza obutebenkevu n'okuzza emirembe mu ggwanga. Because their role is big, but you don't see. Their preaching have managed to cut criminals. People who would be cutting others because of land, because of fighting for women. Omukubiriza w'obulabirizi bw'e Bukedi Canons AMAWULIRE akubiriza ba Canons ne ba Ordinands abatikkiddwa okuyambako obulabirizi okukuuma ettaka ly'ekkanisa okulijja mu bannakigwanyiza abalinzi okulinyaga. Help us to support the ongoing process of surveying of church land so that we can protect the church land from encroachers, we can protect the church land from land grabbers. Canons AMAWULIRE ategeezezza nti abatikkiddwa baweereddwa amateeka agafuga emirimu gyabwe okusobola okukakasa nti empeereza yaabwe ebeera nnambulukufu ekuuma ekitiibwa ky'ekkanisa ya Uganda. So tubawadde amateeka gabalina kugoberera baleme okugenda eri bakole ebyabwe. Omanye ensi yakyuka, omuntu asituka mu makya neyeeyita bishop n'ateekawo ebibye neyeeyita byatali n'akola byalowooza nga nyeyo naye oba oli mu kkanisa ya kyaki Uganda goberera ngendera tulina polisi tulina protocol tulina procedure so twetumiikiriza. Omumyuka w'omulabirizi wa Kampala Right Reverend Jackson Frederick Balwa ng'ono yakiikiridde ssaabalabirizi wa Uganda akubiriza abaweereza ba Mukama abatikkiddwa okukola obulungi basobola okuleka omukululo nabo gwe banenyumirizaamu. Kwe kubeera omusumba omulungi, omuntu afaayo ku bantu, omuntu alabirira abantu, omuntu ateekulumbaza kubanga abantu baagala obuweereza bw'obakoze bulina kye bubalese nga bubakutteko. Ekyo tubadde tubakubiriza nga abakkiriza ate n'abaawule baffe babeere nga balina omutima ogwo ogufaayo ku bantu ate n'ogw'okukola obulungi newankubadde nga waliwo abamukozi obwo. Bishop Balwa era akuttidde bannayuganda okwewala entalo olw'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi mu kiseera kino ng'ebyobufuzi bizzeemu bakuume emirembe beewala entalo n'okulwanagana. Tugenda mu biseera bya kulonda, ebiseera by'okulonda mu Uganda wano abantu babeera mu mbiranye n'abakkiriza ne babigenderamu naye ffe ng'abakkiriza tetulina kusasula bubi bwa bubi. Omuntu olw'okuba nga awagira gundi nga gwe tomuwagira ekyo tekikuleetera lutalo na muntu oyo. Muyinza okusigala nga mutambulira wamu kubanga Uganda tegenda kuvaawo nkya. N'olwekyo abantu baleme kubakumbiranye, kulwanagana, okubagana n'ebirala. Omukolo gw'okutikkira guno gwetabiddwako omubaka w'e Tororo mu Parliament Sarah Opendi, omubaka omukyalo wa Butaleja Florence Nebanda, akiikirira abakozi mu Parliament Dr. Abdul Hubya Katonda, omubaka wa Tororo South County mu Parliament Fred Angura, MP wa Bunyole West Mutibwa Geoffrey n'abalala bangi. Ibrahim Sebunya, The Ultak TV ya Masukkulumo.